yogera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nange kitalo nnyo ekyamagambo. Magambo tetuyinza kumalayo ebintu byabadde akolera nsi. Omuntu atamanyi magambo nga bamwogeddeko nti abadde encyclopedia ya Radio Buddu. Si ya Radio Buddu yokka wabula ffenna. Ebigambo by'amagambo omuntu okubitandika n'otandika okubyogera byabadde atuwulira tosobola kubimalayo obudde obuziba ne bukya n'obumala ennaku ttaano. Naye ekisookera ddala gwe mukwano atuyigiriza omukwano. Omuntu obeera otya n'abakozi banno ng'oli mukwano gwabwe ye magambo oyo, kubanga bw'abanga abadde atandikira ku mukozi ali e Kampala ku leediyo endala nga bw'oba omaze ennaku ttaano nga towulizza magambo kwegamba owulira nga toliiwo mu bulamu bwo, kitegeeza nti ate owa Buddu ye abadde wanjawulo nnyo. N'olw'ensonga eyo kyenjagala okukuutira abantu ffenna emirimu gye tutambulira ewaka gye tubeera bannange omukwano kintu kikulu, naye magambo ayigiriza abantu omukwano olw'ensonga kuva ku mwana omuto owa wakati n'omuntu omukulu. Kale nno Mukama Katonda yali yamuwa ekitone ng'era bwe bagambye nti tebasobola kuzaawo magambo ddala kituufu. Magambo tazikawo olw'ensonga nti ye taata muganda waffe ate era menta. Okuva Buddu yatandika mu 2001 paka olwaleero abantu ba mentalinze bangi. Abamu ku bo asingira ddala yenze mbadde nninnya emmotoka n'enzijja nga nze neeganga sinatuuka Kapinda, sinalaba Sheikh Habib, sinalaba Senga, bakojja bonna nga sinalabako n'omu. Nsookera wa magambo kubanga magambo alina ebigambo ebinzimba ebinkoledde pakalonda ku mukwano. Era mu bulamu bwange nviiriddwako omukono ogumu olw'okuba magambo abadde kyuma kirami, abadde mpakibuwaga gyendi. Ebigambo bye ebyokumbuulirira mu buzibu mu ssanyu wonna omanyi essanyu oyinza okusanyuka ennyo n'okola ensobi. Magambo akuwulira n'otasanyuka nnyo n'otakola. Bw'obeera mu nnaku magambo yekka yabadde asobola okukuwulirira n'akugumya n'akuzaamu amaanyi olw'ensonga nti ebigambo byabadde akozesa byokka nabitumala butumazi. Naye nga Allah bwe yatugamba nti byonna yabyesigaliza nga bw'abyesigaliza era bwe yesigaliza magambo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa eyateeka magambo mu nsi n'amutuwa n'atuteekako ettoffaali eddene, ate era yaba amulamuza ekisa kubanga magambo nkakasa kulwalira nti ateekwa okubeera mu bulamu bakyalaze kubanga abadde muntu w'abantu, omuweereza omulungi, ayagaliza ate abuulirira ate omuzadde. Si muntu nti mukwano gwaffe wabula abadde muzadde waffe. Naddala abantu b'Essenyange zisuubira nti lino eddibu lisobola okuzikawo ng'ogyeko Buddu tubasaasira nnyo bannaffe abakozi bannaffe bannabuddu ku Radio Buddu nti kitalo nnyo naye tujja kukwata kimu kyokka nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Era abantu ba famire, abaana bakadde baffe abasigadde mu famire namwe tubagumya mwekwate Allah kubanga yagaba ate era yajjako. Naye magambo Allah amulamuze kisa ku lw'ebyo ebirungi byonna byatukoledde mu nsi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf bali mu Uganda munnabyamizannyo. Kale olaba magambo si wa mizannyo, wa byafaayo kwegamba omuntu ogwo Katonda alina gwe yamuwa ayinza okunyumya emboozi ku mawanga agasukka 20 nga takuddeemu kigambo n'ekimu bwe kiti. Si wa mupiira naye wakutuukira ku mupiira ate ayinza okugunyumisa n'olowooza nti magambo ajja n'ekisaawe so nga ate mbadde siteranye mula mupiira. Naye magambo ebyafaayo by'omupiira byonna muviira ddala mu World Cup, mu Africa Cup, mu mupiira gwaffe wano mu Uganda abadde byonna bimanyi. Kale nno olwawo nnyo okusanga omuntu alina current affairs alinga magambo. Allah akulamuze ekisa Sheikh Magambo, Mukama Katonda yaba alamula.